Bananga abakyala batalina feelings mwekoleko kubanga feelings zitambulira wamu n'okwaga n'amazzi. Omukyala waba talina feelings mukyala agenda okubeera omukalu mu kitanda nti omusajja ne bwakukwatirira omusajja ne bwakwata mu bufo obutuufu bw'alina okukwatamu ne bw'abanga ebintu abitegeera mukwano togenda correspondinga kubanga tolina feelings. Mwejjanjabe eddagala gye liri mufune ku bukirinza mwekiriinzinge okitegeera tofaayo oba eddagala olijjewaani oba olijjewa naye cleansing omubiri gwo obeere ng'osobola okuyima osobole okubeera ng'osanyusa omusajja mu kitanda. Nabagamba abakyala twefeeko tuleme kubeera bakisembo tuleme kukkiriza musajja agamba nti bannange omukazi owange ne bwe mmukwatire ne bwe nkola nte tokyukako because toyina feeling abamu mugenda mwasenga nze ate bwe mmala ebbanga bwe liyitako ate ne mpulira nga ate njagala ate omusajja bwankwatako ate tetoba ate bwanzina simanya ne nvaayo amazzi ebyo byonna bye mulaba it's because tetulina feelings oba temulina feelings abakyala. Nkimanyi nti waliwo ebintu bingi nnyo ebitta feelings zaffe oluusi n'omusajja kennyini asobola okutta feelings zo n'obeera nga yakutama ebintu engeri gy'abikolamu. Bannange nammwe abasajja mwefeeko nga kaakati like talina kyakugamba kubanga enkola ye ey'ebintu si nnungi naye nga bw'abanga omusajja ebintu byabikola bulungi nga walina obbikola mukwano gwange omulungi weefube ekolabe nga okola ki weetereeza. Bitta feelings byonoona omubiri gwo bikola bitya kasi obeera ng'oli awo nga like omusajja tomwagala. N'ekira mubeere n'abantu bemwagala mubeere n'abantu bemwagala mulekerawo okubeera n'abantu just because yakuwadde ew'okusula mulekerawo okubeera n'abantu just because olina ky'omwetaagako mubeere n'abantu nga mubaagala kigenda kubawa feelings. Oli wano oli kwekatankira ddagala lya feelings naye nga teweetaaga ddagala it's just that omuntu tomwagala ku mutima omwekaka kubanga alinamu akasente omwekaka kubanga munnange you needed shelter omwekaka kubanga wali weetaaga omuntu akwagala. Abantu abamu you just need people who love you ng'ate mmwe temukola ki temubaagala. Mubeere n'abantu ababaagala musobole okufuna feelings. Mwabawoza ndi mukalu nnoonya ddagala ly'amazzi sooka onoonye erya feelings sooka oweebuuze nze mu feelings nyimiridde ntya. Omusajja bwankwatako mpulira nga nkubisa amasannyalaze obuwojjola ne bubuukirabuukira mu lubuto oba tewali kituukawo just mbeera nga bwensigadde oba nga bwendi naye sitoba kakati obanga ddala toreactinze olowooza onaatoba otya. Okureactingako kwe kuleetera emmana okubeera ng'ebaamu ki amazzi. So nga tonanyoonya ddagala ly'amazzi sooka weebuuza olina appetite oba toyina. Bw'oba toyina appetite fixing appetite yo obeere ng'ekisenge kyo kinyuma ng'ate kikwegombesa. Omusajja akomawo n'omweraliikirira obudde ne buziba ne weeraliikirira nti bannange agenda kunkwatako kubanga omanyi olina ekizibu ky'okuba nga tolina mulina nno n'eŋŋombe nze banayinze singa saagala bintu byakwezina byakwezina simanyi ebya buli lunaku nze sibyagala. Tobyagala kubanga darling tolina feeling. Bw'onaafuna kalagala akasumulula feelings zo ojja kitegeera nti obyagala nnyo naye kubanga toziyina tofaayo osobola n'okumalawo omwaka n'okumalawo emyezi nga tebakutteeko naye nga tosaasidde nti ndi mufumbo si nti munaye I'm just dating. Ye omuntu gwendi naye mu mukwano ayimiridde atya. Mwejjanjabe mwetereeze amaka gabeere nga gakola ki nga ganyuma. Ebyokwegumyagumya nze nabagamba ebibozi by'abaali abeegumya ng'anoonya we yeekwata nti nze ne batanzira buli lunaku simanya nze omusajja ne bw'amala weeks 2 nga tanzina sifaayo omusajja ne bw'amala emyezi 3 kubanga tolina bwagazi. Bw'oba olina obwagazi bw'ojja okutegeera kyenjogera nti tekisoboka kubeera awo nga weegumyagumya mbu simanya nze omusajja ne bw'atankwatako omusajja ne bw'atakola ki ojja kitegeera nti omusajja omwetaaga ate ng'omwetaagira ddala nga gye nkomezza. Osobola okufuna kulumbugu n'ofumba n'onywako lujja kuyamba oyo katunkuma lyako omulondo fumba onywako gukirinzinga gulongoosa omubiri gwo gutambuza omusaayi mu mubiri n'obeera ng'omuntu bw'akwatako omukazi yenna ng'ali nnomo omusajja olumukwatako bw'ati olina engeri gy'owuliramu ng'olinga akubiddwako essannyalaze tuyita reaction omusajja gw'oyagala kubanze gwe saagala ne bweyeeyambula nsigala nga bwendi sirina kwenkyukako okitegeera omusajja gw'oyagala bw'akwatako omanyi nti waliwo abantu abalala n'obutambi bwa kinaakuka naye naakulaga nti tewali kyakyuseeko really gw'olaba nga kigatta nga talina kyakyuseeko yadde yadde munnange olina okwetereeza
n'omanya nti at least senga ggwe omuntu osobola okuba ng'obeera osobola okuba ng'osanyusa omusajja wo ate osobola okuba ng'omusajja wonna waakwagalidde kasita kukwatako emmana etoba naye ebyokubeera ng'omusajja nakkwatako emmana egaanye okutoba ate nno ne mugenda ne muyingira mu mitwe gyammwe first of all you have to get out of your head lekera okubeera mu mutwe gwo ng'oli awo olina ekiboozi kye weekubeeyo mu mutwe gwo kajja nga tekajja ngawulira kajja nedda mukwano amazzi gajja gukka ate gajja lwa bwagazi so obwagazi bw'obubeera nga bulikkirira buli kimu kijja kubeera malembe naye bwekuba nga obwagazi butagala buli kimu kigenda kukola kigenda kutagala mwefeeko mulekerawo okubeera nga mugamba yamanyi nze banneeye kaakati nkole ntya kookati okola otya olina kunoonya kuki ku ddagala bw'omala okulinyoonya olyoka okozesa ery'amazzi oluvaawo nti amazzi tegakola nti eddagala ly'amazzi terikola nti biki terigenda kukola kubanga amazima olikozesa naye olikozesa kujjanjaba ekintu ekikyamu olina by'olina okusooka okukola okutereezaamu tulyoke tubeere nga tubeera nga tutereeza embeera yaffe muwulidde bakyala kansuubire bye mbagambe mubiwulidde kansuubire munaabikwata omusajja awoomerwa nnyo emmana erimu amazzi omusajja awoomerwa nnyo omukazi gwakwatako ng'alaba like oreactinga si kukwatako ng'alinga aweeweeta omugogo oba aweeweeta ddole kumba aweeweeta mukyala we waawaka muwulidde n'okusitiiminga ku mmana okwo kulungi emmana eyo bw'ogisitiimingako nakyo kirungi nnyo bannange muyige okwesitiimingako at least once in 2 months gamba yengenda kusitiimingako naye temulina kye mukola gubeera bubeezi aweza kyemu nze senga musajja ne bwamala omwezi nze omwami wange nkimanyi tayenda nze mba bulungi yes yadde omwami wo kimanyi tayenda naye it's not normal okuba nti oli mu maka g'omusajja myezi 2 takkwatako ate oli okke nakyo kitegeeza waliwo ekitagatta ku mubiri gwo emibiri gino mugiraba giringa muzigo omuzigo bw'ogusembereza omuliro gukola kigusaanuuka kakitwale nti gwe omuzigo omusajja kitwale nti omusajja ye muzigo yagwa omuliro omusajja gwe omuzigo omusajja ye muliro ng'oŋŋamba nti gwe n'osemberera omuliro tolina kyoba n'oŋŋamba nti ddala ddala oba kwalaali amazima gani nti oba kwalaali oba weetaaga bujjanjabi ate ng'obujjanjabi bw'osobola n'obwekolako nga ggwe omuntu ne bw'oba owulidde basenga balanga baliranga nti bannange eddagala bweriri muligule ekizibu kye tulina mwekwata ku busente bwammwe mwekwatirira n'ogamba naye bajja kunziba simanya tisima balikola oba terikola munnange gezesa bugezesa anyoonya obulamu tassa mukono mubeere bulungi omukama abankumire abanjagalire temujjanga okwo tuddemu ate olundi oba tuddemu enkya mubeere bulungi mweraba